kati saawa zino bajja gye muli tiwama abaana ba ghetto najja naye naaweddeyo naye bamuyigiriza n'okumenyeka bukozi bamenyeka we bati oba otegera saawa zino bajja gye muli mu ghetto zammwe basobole obbakozesa babakozesa okulwanyisa baganda bammwe abazungu bwe bato bwe bakolanga nga bawamba Africa nga bafunayo abaddugavu be bakwata abaddugavu bano abasajja tebatusobola singa tebakozesa abamu kuffe mbabulira abaana ba ghetto musobola okwenunula ensonga lwaki bakozesa sente ze balina okussa malwaliro ne baziwa abaana ba Yes, alright. Oli ku Yugi Update Civic osinzido bango tuwuliriza awo wenyine tugenda okubanga tutandikira gwe mukwano gwange leeyo ampuliriza mukulikeeyo obwakedde atanatoyonga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerenga otoyongako kakati nno olala otunu ebibye si birungi gwe mukwano gwange leeyo ampuliriza newankubadde mukama we Yoweri Kaguta Museveni yayagadde omusindika mu UN asobole okubeera nga azibinkiriza ebituli ebiriyo ebintu tebigenda kubanga bitambula bulungi gwe mukwano gwange leeyo ampuliriza oluvannyuma lwa UN Secretary General Antonio Gumite okuvaayo wuliriza n'atwala serious concern nga egena maaso n'okubeera nga eri concerned nnyo ku post elections ne violence ne political crackdown ezagenda maaso ezaalimu okuvvoola eddembe ly'obuntu n'okutagetinga ba Ugandan opposition leaders nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bangi nnyo ssaawa zino abakyabuzibwawo gwe mukwano gwange mu mwaka ogwa 2026 mu kalulu aka general elections. Bagamba nti nno eddembe ly'obuntu lyakyoboolebwa ku extent esembayo ate UN Security Council netabaako kyekola. Kakati ke kaseera ke kamu ate balaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okubeera nga endyosinga olalo otunu agende maaso n'okubeera nga akiikirira eggwanga lya Uganda ku United Nation. Kikyabala njukira nti nno embeera egenda wano eriko akabuusabuusa lwaki mukwano gwange njagala owulirize. Olala otunu ono gye buvuddeko yavaayo nga akondeminga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okubanga bateeka obutujju mu Northern Uganda. Kakati ssaawa zino olala otunu yavaayo ne yeetunda n'abyesambajja bye yayogera. Kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni waba badde anoonya right person to possess the position mu UN. Olala otunu gwabadde alina okuba nga alondayo eyagenda mu maaso n'omumulonkoma gwayagadde okukozesa wuliriza gwe yayagadde okukozesa basobole okubeera nga bakola ki nga bakondeminga nga bazibinkiriza ye kennyini ajjewo ebbala oba oliawo lyali ataddewo ekifaananyi ekibi kye yali atadde ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebigenda mu maaso mu Uganda asobole okubeera nga abijjawo ye mwennyini mwene. Kakati ensonga zirinnye enkandaggo bannayuganda bagamba tebagenda kukkiriza olala otunu kutuulayo mirembe. Lwaki? Kubanga ebbanga lyonna abadde atunudde ng'alaba eddembe ly'obuntu nga likyoboolebwa, abadde alaba aba opposition nga bawambibwa babuuzibwawo, abantu nga battibwa nga talina kyakola. Kati saa zino okukiikirira eggwanga erya Uganda mu United Nations bannayuganda bagamba apaana ekyo kakifuuwe. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza nti no gwali mutala w'amayanja akirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange aliyo ampuliriza nga bafollowinga high dispute ezaali mu January 2026 mu kalulu aka presidential elections akagenda maaso eri President Yoweri Kaguta Museveni ku kisanja kye ekyomusanvu saako ne United Nation bagenze maaso nga bamonitalinga nga bamonitalinga political climate egenda maaso mu ggwanga erya Uganda paka nakati. Jukira bulungi nnyo wetujidde ku mpewo ebiseera bino bivuddeko emabega nga ba opposition leaders bagenda maaso n'okuwambibwa nga Muwanga Kivumbi deputy president w'ekibiina kya National Platform wano mu Central Buganda yakawambibwa. Erias Lukwago yaliko Lord Mayor nga naye yakawambibwa. Bonna bali mu basement tetumanyi kye bakolayo bagenda maaso n'okubeera nga bakinyuzibwa. Abalamuzi we bavaayo kubasalira ekyewuunyisa omulamuzi tayogera
bantu bano gye baba batwaliddwa oba baziddwa mu kkomera ki, kubanga omulamuzi wamala okusalira omuntu omusango oba n'atamugarantinga bbeero n'agamba okuwulirako omusango gwono tujja kuddamu ennaku z'omwezi weziti era musindise agira yeebaka mu kkomera weeriti ne weeriti. Ekyo tebakyogera, kiraga ki nti location oba oliawo abantu bano gye batwalibwa yandibanga neekusiku, yandibanga yakyama. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba anenya gwali mwaka gwa 2024 Robert Kyagulanyi Ssentamu yaviirayo ng'era agenda maaso n'okunenya Secretary General wa UN Antonia Goretti ng'agenda maaso n'okumugamba bafusuddeyo gwa naggamba okucekinga ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Nga bayita mu spokesperson Stephanie Dujarric saako ne Secretary General Antonia Goretti bagenda maaso n'okubeera nga bawakana gavumenti y'eggwanga Uganda okwe-experiencinga absolute restraint, okukyoboola saako n'okurespectinga amateeka, the rule of law eri ku international human rights obligations. Bagamba gavumenti y'eggwanga Uganda kino kyagiremye. Eno statement yazze oluvannyuma lw'okutunuulira ensonga zino nga kyenkana 2,000 ez'aba opposition supporters omusa n'abakulembeze abasinga badetainingiddwa ate abasinga battiddwa mu ngeri ey'ekyenenero nga battibwa ne ba state security. Kazino zonna ensonga bazitadde ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ne baziteeka ne ku UN Security Council okwesubirayo ogwa naggamba obutatunula ku nsonga zino, obutatwala seriousness ku nsonga zino eri bannayuganda ate nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bafa. Bannayuganda be bagenda mu maaso n'okubeera nga bakafiiramu. So kati ensonga musajja mukulu ono kirabika okuba ebibye tebigera bimutambulira bulungi. Secretary General alina okuvaayo okunnyonnyola akanana akataano lwaki muyinzika mutya okubanga musalawo okuleeta olalo otunu endyosinze ekisinga okubatta bano. Bagamba olalo otunu bani bati bamuinaako buzibu naye yaleeteddwa omusajja agenda maaso n'okujeeza bannayuganda Yoweri Kaguta Museveni bo kye bagenda maaso n'okuwakanako. Bagamba UN ekkiriza etya okusigaza omuntu olalo otunu aleeteddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso n'okutulugunya bannayuganda n'okubajjako eddembe lyabwe. So bo bagamba kino ekintu tebagenda kubeera nga bakikkiriza era bayise bakoowodde UN eveeyo ennyonnyola akanana akataano lwaki tetunulanga mu nsonga za Uganda, lwaki tetunulanga mu nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagenda maaso n'okubanenya lwa nsonga ki? Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye opposition figure eyali presidential candidate yavuganya ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni saawa zino aliira mu nsiko tali mu ggwanga lye ali mu buwaŋŋanguse. Ekyo kate kibamala kunoonyereza kulaga oba kuteekawo mbeera nti ebigenda mu maaso mu Uganda tebiwoomya nnakabululu era nga wasaanidde okubeerawo okunoonyerezebwa. Bagamba security agencies oba gavumenti ng'etagetinga Bobi Wine ne famire ye, UN eyina okubeera ng'etekinga interference mu nsonga zino nga bafollowinga military raids ezaakolebwa ku maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Magere. Era kino ekyafuusinga opposition leader okwekweka era n'oluvannyuma yogayoga paka mu exile. Bagamba during the raid ba security agencies oba forces bagenda maaso n'okuvvoola mukyala we Barbara Kyagulanyi era ne bamuleetera okubeera nga akola ki nga atwalibwa mu ddwaliro okusobola okwekenneenyezebwa embeera ki ze baali bamutuusizzaako ab'ebyokwerinda. Kakati bino byonna bigenda maaso n'okuba nga bikubwa ku sayidi eya United Nation gwe mukwano gwange ampuliriza. Kakati si birungi e United Nation.
criticism okuva mu opposition niwankubadde UN United Nations Public Cause for Human Rights ye endiosinga Bobi Wine so okusaako ne opposition leaders abalala bavuddeyo nga bacriticizing anti Antonio Garrett obutayogera ku harassments ezigenda maaso mu Uganda nga bagamba more direct naddala diplomatic stance eri President Yoweri Kaguta Museveni inti Antonio Secretary General yesudde ebbanga ye distancinze eri ebikolwa diplomatic missions n'ebikolwa ebigenda mu maaso n'okukolebwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bagenze mu maaso no petitioninga UN okuteekawo implementations eri military raid n'okuteekawo travel bans n'okufirizinga assets eri mu ba top officials mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti nno bakoze kyamaanyi nnyo okuvvoola eddembe ly'obuntu kakati nno kino kitaddewo broad international pressure eri ekitongole ekya UN kino nno kyatandikawo oba twatandika okiraba mu European Parliament we basamunalinga Ugandan ambassador nga bagenda maaso n'okudemandinga verifications verifiable safety guarantee eri Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne political figures endala mu ggwanga erya Uganda kakati UN bagitadde ku kanago bagigamba oyinza otya okukkiriza omusajja endiosingiddwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni gutumanyi obulungi ajeezezza bannayuganda nga ne opposition leader ali ku buwaŋŋanguse nga gye bavuddeko amakaage gaali gasaliddwako era nga gateereddwa ku gun point kati tumanyi tulinze UN ekyakipinze silence ku nsonga zino naye nga bino Robert Kyagulanyi Ssentamu yali yabikoonako dda mu mbeera zino zonna tujjukire bulungi nnyo bwe bamuyita mu Geneva Summit mu European Parliament ze zimu ku nsonga zeyasingira ddala okusimbako olunwe bwe tuba tujjukira bulungi nnyo ensonga bannayuganda engeri gye baali bajeezebwamu engeri gye baali batulugunyizibwamu n'ebitongole ebikuumaddembe nga bikuliddwamu commander in chief saako ne mutabani wa Museveni Yoweri Muhoozi Kainerugaba Robert Kyagulanyi Ssentamu waatyo ye wasubmitinga ensonga ze era ng'agamba embeera eyaliwo wotunulira mu mwaka ogwa 2021 n'omwaka ogwa 2026 tewali kikyuse ky'amaanyi era bannayuganda twasigala tutulugunyizibwa nga batujjako eddembe lyaffe nga batulanga ki batulanga kuwagira bibiina byaffe balanga abawagizi okuwagira ekibiina kya National Platform bamulanga okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga naye ng'ekyo kiri mu mateeka era ekintu ekisaatukoze obubi wano kwe kuvvoola ssemateeka w'eggwanga Uganda obutalekebwamu nsa obutawa kitiibwa ssemateeka otunuulira ebintu byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byonna biri palalero byonna bikontana ne ssemateeka njagala nkweku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso n'okukondemminga ebikolwa bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye oba ne cabinet ministers be ng'agenda mu maaso n'okwogera mu European Parliament wuliriza ggwe mukwano gwange ali eyo. Distinguished guests, freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy. To the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Yoweri Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how he massacred hundreds of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election
imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, distinguished guests, freedom fighters, and human rights activists, ladies and gentlemen, this is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy, and I'm very grateful to the organizers for making it possible for me to speak to you today. In 2022, I spoke about a country that I call home, Uganda, a nation of 50 million people living under the violent military dictatorship of General Yoweri Museveni, who has for 40 years twisted the law and used the military to stay in power. I told you of how I ran for president against him in 2021, how it was the most violent political campaign yet, and how of our people on the 18th and 19th of November 2020. How he shut down the internet on the eve of the election, imprisoned me inside my home for weeks, and then declared himself winner of the 2021 presidential election. Now, it is 2026, and here I am again, speaking to you at the Geneva Summit. Nothing has changed for the better, only going from bad to worse. Despite what happened in 2021, we were driven by hope to give it another try. So in 2025, I announced that I was running for president again. For 112 days, I traveled across the country campaigning, and the population turned up overwhelmingly. Yet again, our campaigns were violently attacked, our supporters were murdered, we were blocked from reaching many places, and were also blocked from several media stations. As usual, Museveni shut down the internet again, this time 3 days to the election. And what happened thereafter was not an election, but a military operation. The election was so rigged to the point that even at the polling station where Museveni voted for, he got much more votes than the actual registered voters in the register. Our polling agents in several places were arrested and whisked away. Several of our party officials were arrested and many abducted. 2 female deputy presidents of our political party were abducted and held incommunicado in a military barracks for 3 weeks before being thrown into a prison where they are languishing right at this moment. The military was deployed on our streets, shooting on spot whoever dared to challenge the criminality. It was under these circumstances that Museveni yet again declared himself winner of the election, this time with over 70% of the vote. Right now, I'm speaking to you while in hiding. This is because as soon as the election was finished, Museveni's son, who is also chief of the Ugandan military, issued an order to take me to him, dead or alive. The military acted on his order and raided my home. They tortured my family members, humiliated and undressed my wife, accusing her of hiding me. Meanwhile, they were recording and taking pictures of her, which the military chief later on shared on Twitter and bragged about capturing my wife. They also took over my home and surrounded it, and they are occupying my home as we speak right now. My wife and children had to flee the country for fear of their lives. I am in hiding, but I don't want to be in hiding. It was necessary though, so I can stay alive and be able to speak to you right now. I've said it before and I say it again, that I'll resurface at the right time in my country. I feel like the international community has abandoned us. They've ignored us and they've left us to the fate of dictators. When I ran for president in 2021, Museveni and his thugs denied their crimes. They killed our people and denied it. They tortured people and denied it. They raided our houses and denied it. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit
goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights. But realistically, he does not mean any of those. He talks about our so-called Human Rights Commission in Uganda, but the same person closed the UN Human Rights Office in Uganda 2 years ago because they dared to question him about his atrocities. Now that is how he has been able to maintain a facade of democracy for 40 years and counting. But now Museveni is 83 years old, and his 51-year-old son, Muhoozi Kainerugaba, commands our military, the Uganda People's Defense Forces, more like Uganda's defense against his own people. And he's effectively in charge. Unlike his father, Muhoozi does not play the role of a good dictator. He openly and shamelessly says despicable things on social media. On Twitter, he openly confesses and brags about committing atrocities against the people of Uganda. When he was summoned by Parliament, he called Parliament a house of clowns and fools, and he threatened to arrest all of them. He describes judges of the Supreme Court of Uganda as clowns in wigs, and he has threatened to crush all journalists that dare to criticize his actions. In April last year, he abducted, detained, and tortured my close friend and bodyguard called Eddie Sebufu, also known as Eddie Mutwe. He later on posted on Twitter naked pictures of Eddie, boasting that Eddie Mutwe was in his basement learning Museveni's mother tongue, Unyankole. Last month, he bragged about killing 22 of my friends, and he said that he's praying that I am the 23rd person for him to kill. In other words, Museveni and his son no longer fear international retaliation for their crimes. They've been so emboldened by your lack of action. They know that they can murder their own people, imprison them, torture them, remove their fingernails, push needles down their testicles, and nothing will happen to them. Now, they're using rape as a weapon. Boys and girls, men and women, people of all ages have reported being sexually assaulted by Muhoozi's military. And it's not rare. The majority of the people that they capture and unlawfully imprison have reported being raped, whether men or women. It is no longer possible, ladies and gentlemen, for the international community to deny Museveni's violence and atrocities. It's all over social media. And today, I am talking about it to you. Now, this is our call to action. The way I see it, if the international community continues to be complacent, then Uganda will go from bad to worse. Museveni and his son's military will massacre many more innocent Ugandans. You, ladies and gentlemen, in the Western world, will be forced to grapple with millions of Ugandan refugees pouring into your countries. And maybe then, the international community will come and commiserate with the people of Uganda, just like they did after the genocide in Rwanda, but it was too late. The second option is that the international community rises to the occasion. You stand by the values that you profess, democracy and human rights. You can rein in on General Museveni and his son through targeted sanctions as well as financial and legal pressures. Ladies and gentlemen, Ugandans are not seeking for pity. Ugandans are only seeking to see the world take action against the individuals that have violated their rights for far too long. Those that have abused democracy with impunity should be the starting point. Please sanction these individuals. Sanction General Museveni. Sanction General Muhoozi. Sanction all the police and military officers that are responsible for gross human rights violations. Sanction those commanders. Sanction the judicial officers that have aided criminality through deliberately misinterpreting the law or skewing it. Those that normalize electoral fraud. Those that remand to prison suspects that should actually be sent to hospital. Sanction these individuals because their combined efforts in the last election effectively give autocracy a blank check to rule over the people of Uganda for 5 years. We call upon the international community to treat General Museveni exactly how they treated Idi Amin, because Idi Amin did what he did to Ugandans for only 8 years. Museveni has done much worse to the people of Uganda, and it has been for 40 years and counting. Because of the inaction of the international community, Museveni's mode of dictatorship and human rights violations is being seen as acceptable in the region, and it must be stopped before it is exported to other countries in the region and in the continent. We ask the international community not to recognize Museveni's regime because it is not legitimate. Please terminate any forms of cooperation with this government because he is not legitimate. On our end, as the people of Uganda, we are committed to non-violent means
of changing our country, non-violent means of putting an end to this 40-year-old dictatorship. And you can be sure that the people of Uganda will sooner or later free themselves, because oppressed people cannot stay oppressed forever. With your help, friends, with the help of the international community and development partners, we can change our country. We can liberate Uganda before it is too late. Thank you for listening to me. For God and my country. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango tuuliriza gwatana toyonga kunkutegeeza nti kiri awansi ekigambo subscribe bwe kiri kikoneko osobola okubeera nga otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Katukomewo.